kansubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma enno munnange akajanja koleta ku producer producer bw'aba ayagala okukola ebintu ebiri serious agende ku TV ku TV gye bagamba wano tetwagala nnyo professionalism toyogere bya kisiru byo set nyenyenyenyenye genda okwate firimu Kyamimanja erinnya lyange ndina omukulu Gabriel Bule njagala okubeera nga mbabuuzaako okubeera nga nenga okugumiza nnyo erinnya lyange ya ndinyumira nze njagala nnyo ddimalayo Gabriel Bule kati bw'ogamba Bule aba yeddira Kobe eriyo balyogera batya Bule nze neddira Mamba gwe tuveewo okole tewamugaana oli lindako nga libazibu so kitalo ddala ekya bagala tugoba ku seti Honorable Muhammad Segirinya tutandikidde mu bafu munnange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nsaba Allah akusonyiwe byakusobako akugaziyize ne kabbuli kuba omanyi ffe mbasiraamu tugamba olunaku olusooka lwe bakuteeka wansi mu ntana lunaku olusinga okuba oluzibu era twebaza Katonda nti omanyi waliwo ebintu abantu bye bateebaliza Katonda weebazanga nnyo Katonda bw'olwala era omuntu alwadde aba muntu wanjawulo nnyo kikuyamba okweteekateeka okwebbulula n'okulongoosa emmeeme eyo nnyinako mukwano gwange yali mukyala mukulu yalinga ali awo takola kitasaala takola ki naye olunaku olumu yatandika okusaala wayitawo ndowooza emyezi ng'esatu ate n'alwala cervical cancer ne yeeyongerera ddala okuappreciatinga Katonda ate mo kaganaagenda nga mutukuvu naye Katonda yamuwa okufa okulungi kubanga mukyala oyo yakeera ku makya neyeebaka n'atuuka mu mbeera gye tuyita okubeera brain dead ng'alaba ebbugumu mweriri omutima gukuba naye ng'obwongo bukoze eki bufudde tamanyi kye bayita brain death yembeera omuntu watuuka ebitundutundu ebikola obwongo munda mu akawanga ne bifa nekye tuyita the brain stem olulandiro olugatta obwongo ku bitundu ebirala ebikola omubiri nalwo lukola lukoze eki lufudde kaakati mu sayansi okuggyako nga bazuddeyo kipya teri muntu lyafudde bwongo enkya n'akola ki nadda era bwe bakuvaayo n'ogamba nti no pasita yazuukizza omuntu oyo aba yakoze eki yazirise ababaddewo ne bapapa omanyi ku bantu bakyamuka era wano tuziika nnyo abantu abalamu tebasobola yadde ozuukiza yadde embwa kaakati gwe oba oyagala kulaba nti pasita wo naye muntu nga ffe era naye asinza Katonda y'omu gufunayo abafuubo nga 5 kubanga asooka bagenda kugamba yabadde si mukkiriza gufunayo Asha eyafiiridde mu kyaki omuteeke wali nze nzijjukira kankubuulireko emboozi waliwo omwana wa Musumba Bambi Apostle Mulinde yafa omwana oyo baamwagala mukyala wange yali y'omu ku bantu abaakaaba ne bakaaba ne basiiba abasumba bakuŋŋaana basabire omwana azuuki lwe lunaku lwesooka wano mu Uganda abasumba lwe baali beegasseeko nga bali wamu nga teri avuma munne omwana baali bamwagala nnyo bonna oli omuvubuka yali wansa yali ayagalika oli omwana bakiganda abaserwadda baani bakuŋŋaana basabire omwana ddengulu muganda wange omulambo gwakola emputtu akaseerwa ddala wakipimapimamu n'agamba kati ono ajja kuvundira wano nga tukyasaba ne bamuziika ne bakkiriza nga kigaanye obuyinza obuli ku bulamu buli mu ngalo z'abantu abo babiri ate ng'omu yawa munne obuyinza nannyini buyinza ku bulamu bw'omuntu ye Katonda ekitegeera oba bannaffe gwe bayita Allah kati omulala alina obuyinza ku bulamu bw'omuntu ye physician naye physician obwongo abujja kwani ku Katonda okitegeera
yekka obulamu okububeezaawo bintu bibiri okubeezaawo obulamu bujjanjabi oba kyamagero ekyo ekyamagero ne bw'osaba n'osiiba enjala eyinza okkuluma n'ekuluma nga tozuukiza muntu. No one should lie to you. No one should lie to you. People usually faint, collapse. Kati wano mu kukyamuka wano era tuzinkanya abantu nga babadde balamu naddala ba asthma baani n'afa suffocation n'akola kubanga tulina bad habits wano mu society yaffe. Omanyi nti abafu ba wano tetubakolako postmortem. Ara afudde tukitegedde ekimusse. Anti kakati olw'okuba tulina busobozi obwo tetulina busobozi obwo katono nnyo. Hello Wanji naye nkulamusiza sewo. Naye kati ndi ku mpewo nja kuddamu nkube baaka. Kakati ekibuuzo kya Pastor Mulinde katukole kati teeka wansi essimu yo baddamu n'okwata essimu ngenda kukugoba nga buwangoba ddi ndi muntu nkoowa kati buwankooye ako bajja kasalamu. Kakati akessimu no nabadde important nnyo. Kakati pastor afuna inspiration. Pastor alinako omukyala oyo kyonna kye yaba ye yennyini akimanyi ne Katonda yagamba abantu nti yafa n'azuukira ajja annyonnyola ajja atereze obulamu bwe ku nsi kuno era n'amala n'afa ebyaddala ekitegeera ebitali bya firimu n'amala n'afa. Kaakati bano baalina inspiration nti ekibozi maama kye yabagamba kisobola okukola ne kuki ne ku mutabani ne ku mwana. Ebyo byonna bibaddewo n'omusumba waliwo omusumba gwe bayita John Michael Mugerwa, one of the most disciplined pastors that I knew. Naye waliwo abasumba balowoozaako nti bagenda teyagwa kabenje, waliwo balowoozaako nti bagenda sukuma essaala akole ki adde naye yalema. Baalabye ekkubo Kagato ojja kukubuulira ku baalabye ekkubo. Wano omuntu yenna ayogera ku by'obulokole nga tamanyi baalabye ekkubo muleke takubangako kyakunnyonnyola. Baalabye ekkubo be bapayoneya b'okugoba emizimu. Baalabye ekkubo be bantu abaasookako wano omuntu okwokyako ku lubaale n'addayo enkya n'alya emmere. Ekyo kyono kyali kipya mu mulembe ogwo. Oba naye yennyini yali lubaale. Kubanga n'ebiseera ebyo abantu abakkirizanga mu lubaale baalabye ekkubo kati aliwo simula ebiyiika byoyagala. Mu biseera ebyo abantu abaalinga bakkiririza mu lubaale baalinga baddala. Shamimu abasawo abannansi ab'edda be bantu eyajjanga n'akugamba nti ndeetera ensimbi eŋŋanda n'emmwanyi n'ennusu 100 n'endeku y'omwenge n'ennusu 100. N'alyoka akuttira abantu ku kyalo n'abamalako n'agamba n'omuguuza nkukoleddeyo nje n'agamba sima bajjajja nga bw'olabye n'oleeta enkoko ya 2,000 n'asanyuka nnyo. Naye kaakati guno gwe mulembe gwe tuyita abasawo Abaganda abayoteza empewo mu seppiki ezifumba embizzi. Shiri kuteyeetaaga mbizzi oba ekyo tokimanyi. Shiri kuteyeetaaga byennyanja naye oli omusanga seppiki efumba ebyennyanja ate gyayotezaamu emisambwa. That's rubbish. Ekitegeera osanga bano abasawo ba wano gomanyi empewo z'ennaku zino zisaba Minute Maid. ye nnyonta gwebeeruma Nkutidde osanga omusawo n'akugamba kaakati oba ebyokunywa bejjajja tobiina oleetayo ekippaaka kya Minute Maid. empewo enjala eba eziruma oba ennyonta abasawo b'ennaku zino basaba air ticket. Oli n'agamba nga empewo eragawa. Nkutidde abasawo be tulina wano e Uganda baafuuka bayaaye. Empewo esaba air ticket. Gwe wali olabeyo egundi essabo lya kalina. Weegali era osanga essabo nga lijjudde wine.
naye ng'emyoyo gyayagalako di wine ekitegeera babbi. So Print Creations y'omu ku sponsors baffe era bino byolaba wano bikolebwa Print Creations. Naawe ali eyo nga wandyagadde tukolere ki, oyina campaigns, oyina MDD, baana balinayo bye bagenda okompitinga nabyo, oyina companies zo weetaaga uniforms oba ebirabo ekintu kyonna ekirungi kyowulya kyewantadde mu office yo nebeera ng'erabika bulungi ate ng'eri unique, tubirina ku Print Creations. Genda awo ku Nkurumah Road, kizimbe kya Light Building mu ground floor weebali. Oba gwe awulira ng'ate oyagala kweyongerako ku level, osobolera okugenda ku Cham Towers. Kati n'ekirala waliwo alaba programu eno ng'okolera mugagga nga gwe baasa gwakola ku uniform z'essomero naye nga olina okukonvinsinga omugagga. Kati gwe konvinsinga omugagga twala omulimu ku Print Creations, bagambe gwe abaana ojasanga Maria, ojasanga Diana, kati gwe bagambe njagala Solomon Mwanguzi CEO. Kati bw'omala okumuwa omulimu ne basayininga kino kintu kyakola ye enjawulo eyakukolerako awo talinda percentage yo gifunirawo. Kakati gwe weekube tuli mu January gojja kuddaayo ogende mu Kiyembe emirimu gy'oleeta nga tukuwa yakuweerawo era tobeere n'oba n'emirimu n'osirika. Yes. Ogireeta empapula, bipande bya ku nguudo, sign posts eziva waliwo sign. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kaso tuli awo. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Lwate nina omulala ayinza okupa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egya wansi. Sawa zino sonde z'apa Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals, rent, explore, experience. Abantu mukola nnyo bi sign posting nga kistika ne kiyulika. Genda omusajja akolere 3D ku ssente ennyangu yangu. Waliwo ze bayita light box ng'ekipande ekiro kyaka. Okitegeera ne omuntu n'obeera awo nga oyina diary naye nga wakubako ente efaanana nga mbizi. Okitegeera ffe tulowooze nti ate otunywesa mata ga mpundu. Genda bakolere stika ng'eriko ente bateekeko mutoto diary, bateekeko musinguzi diary, wabeere nga wafaananyi bulungi. Walabako diary yali eyo mpigi. Omwana nga yakuba ente naye ente ng'erina emimwa kiringa kya mbizi. Kati taata abasiramu agoba bagobe. Taata n'agamba naye kakaliga n'amata ga nte Mbizi. Aba Boss Beauty bakugamba nti ate bo ensisu ze bakolako beera ng'ate ogendawo products zaabwe tezeerusa ate era naawe ayina allergy naawe zikukolako because temuliimu kawoowo kayinza kubeera ng'ate kakwaffectinga. So beera ng'ogendawo ku New Pioneer Mall level. N'abasajja babakolako? Yes, room 106. Bayina oyiro bw'ebirevu n'obeera n'ekirevu nga tekikaluba nnyo. Mugamba amagulu gankalambala. Gakalambala. Waliwo ekiseera bwe ntuuka ng'olususu olwo sirutegeera. Kati bagambe bankoleko aba Boss Beauty. Siri mugagga nnyo naye amagezi nnyina. Bakiwulidde. So kitalo bro? Kitalo ekya Ssejjirinya ng'omukulu basoose ne bamubika emirundi 2. kubanga yali badde yafudde. Kati mu modern world abantu enkola ey'okubika era ajja kunyumizaamu nti ebiseera ebisinga abantu ababika abantu si bana maama omukyala najja luvannyuma maama abaana taata maama taata abaana looya oba omusawo sibe omusawo yasinga okusooka. Kati n'omukyala be bali abakkirizibwa
okubika omuntu nti yakoze eki ani yasoose obubika yafudde maama kitegeeza teyakoze ensobi anti maama bamugambye the boy is brain dead n'agamba bannange kiki kino kyenguddeko n'amubika toseka n'amubika kakati ekyennaku nti maama ng'obwagazi bw'abaana you guys your parents you know what it means okitegeera okukementererwa emmeeme okwenyika mu gundi omwana abadde mulwadde n'ogira naye nga kino kankitegeeze omuntu okumugamba nti ali brain dead it is the most decent way to tell a person that someone is dead okitegeera era ebungereza mu nsi ez'ebulaaya muntu bamugamba nti now your patient is brain dead basically bakugamba nti weteeketeeke genda mufune gomesi eza bulaaka mugende mufune funeral service webabaawo ebizibu wano ebyapa ebikayanira omumale mutule family etereere n'okuswala kati abasawo era Lubaga najyagadde nnyo kye tutafuna omuntu yenna bw'afa eddwaliro lirina okuwandiika statement era lirisooka okukungubagana mmwe oba oli mugagga oba toli mugagga oba oli kisooto oba oli wa booda balina okuwandiikira ebbaluwa baziwandiika bulijjo ye standard procedure erina okuba mu bino ebintu wammanga afudde okukubagiza obudde bwafudde okitegeera n'okubagumya era ebbaluwa eyo teyogera ku kyofudde eri mu nsi ziri mubaamu layini eno mu kaseera kano famire ebasaba mucooke mugirekeremu privacy ng'ekyayita mu buzibu buno bwekola ki bweyitamu kubanga abantu ba wano tebadrespectinga privacy omuntu afudde nalabye ebisiru kati gulikisi tunoonya gulikisi tunoonya atya okitegeera omuntu afudde tobuuza abasiraamu kyembaagalako kyekino nti mulina ebintu bye mwatuteekamu naye nga mulina bye mwewala common sense omusiraamu waliwo seeka omuseeka buyondo yatusomesa nti obuuza kyafudde okikwate omuzze okitegeera ekyo kireke weebaza omutonzi amukoze eki amubawaddemu akaseera ako kubanga ye nannyini ye ate osabire obudde bw'oba olumiddwa nnyo tuyambe ng'obudaabuda bano bakoze eki balese era mbasaba mu mbafu mulekera nga okuwanganya ennyo amabugo amabugo ago gawe ng'olidde libaleeti tuuka wali ewaka omagemage ogambe nti ani nnamwandu nti Joani nti maama nga kitalo ntye kano kabayambeko muyinza okuba omukulu alese amabanja gwennyini gw'oba okawa towa bafamire ate naawe nnamwandu amabuga ago togawangayo bakoleko enteekateeka y'okuziika onaafudde oba muziika mu ssuuka afudde okitegeera labayo abaana okitegeera pimamu era awo alina ebintu bye babagamba nti abasajja babaayo n'obwana eyo okitegeera abaana abajjaawo okitegeera fumiintiriza olabe nti no kati ono omwana musajja gababaddeyo yamukweka ate bamuleese kati ekiki ekiddako bw'oba naakakadde omwana ono waawano nti waawano naye simanyi bwe ŋŋenda kwogera ntya maama nga bw'oteekateeka okwanjula omwana wo mu kika nze munnaye musajja twali tukola naye mu kiyembe ono fiizi akole ki amuyambeko okitegeera kigambibwa nti omukulu ebbanga lyalwalidde ng'ali awo wa maama we bannabyabufuzi badde tebamulambula bino ebintu byonna mubiyige okulwala n'okufa kubayigiriza ebintu bimu bintu ebyenjawulo people who matter in your life are not the people you find on way kati bamatalinga ofudde abantu ab'omugaso mu bulamu bwo si be bantu b'osanga buli omu abantu abasooka okuba ab'omugaso mu bulamu bwo be bantu bano ate ebiseera ebisinga bemukola ki bemuzaalawa nnyoko kitaawo maama wo kitaawo baganda bo ekitegeera balo bw'abanga waddala mukyala wo kati nno kankubuulire
osobola okuba nga wayawukana n'omusajja n'ofa najjayo mayiti mu ddwaliro n'ayambako ezikibwe nga waliwo mubadde bwe mwesanga oli naswi kino biki olumala okufa byonna n'abyerabira ekitegeera n'agamba buno katukole ki tugire era kyekyo kyenkugamba nti tube naako obuntu ozadde n'omukazi omwana ate gwe olw'omusanga omugamba ŋŋenda kutta wallahi ozadde n'omusajja omwana okitegeera bw'otuulatuulako ne bakagatto nga bannaye oluzimu olwo ne bakagatto ne bakwongererako oyo tumumanyi sitaani nagizi afa ddirumba ekyolirudde omusajja oyo. When do we think tulina okubaamu ak'obuntu n'okutegeera tulina bannabyabufuzi be basinga okuba ababi ennyo mu famire zaabwe nze mbulirayo famire erimu munnabyabufuzi nga munnabyabufuzi yabayamba teriiyo baganda b'abannabyabufuzi kati waliwo abaayiga babasuulaawo ku UBC bw'oba wasoma amawulire ng'olina muganda omuntu ow'ebyobufuzi ajja kusuula ku UBC okole sitole naye nga gwalina okudda ewako ziraba babasuula ku sekuritaliyeeti banoonya bino bigundi waliwo bye bayita biddiru by'omuyeye waliyo sensasi bannayina otwakufuniddeyo akalimu waliyo okubala abantu ebyanyanjuwadde omuliro okitegeera munnabyabufuzi muntu mubi nnyo era gwe tunula mu famire z'abannabyabufuzi olaba bino bye tusanga bannabyabufuzi ne bakwokyayo bayokya ggwe ate naffe tebatwokya mbu bakwagala kukozesa aba alina kyakwagalako osanga buule nno nkwagala nnyo oli musajja mugezi munkolera ebintu ebinyuma sikyalaba ayagala wali omwogereko era bannabyabufuzi abalimu enjawulo nze mulimu abantu bemmanyi nga bo ku famire zaabwe bambi bafuddeyo okitegeera si kubookya naye n'okulaba nti nno babeerawo olaba Bobi Wine n'obwa Bobi Wine bwe akola drop ya muganda we y'oluyimba okitegeera kyekyo kye bayita okubeererawo abantu bo basooke kimu so abamugamba nti alabiridde bafamire biye tebalina kye bamugamba. You are very even hopeless gwe tomukwatako gwe si gwe kizibu kye kyabagenda okumubeerako nga tebamweganya nkutidde abanaamulambula nga tebakoowa omuzimu oguli mu bannabyabufuzi okwefaako gwe kati abali ku channel abali mu kulaba essaawa ya kaakati genda mu comment essaawa ya leero olaba abantu abakugamba nti anko wange wa MP gundi wange minisita gundi wange bwati bajja kubuulira kyebakola omanyi kyebakola babeera munnabyabufuzi ayagala omulambo alala oba balyamirye munnabyabufuzi kyasinga okwagala omulambo kati Segirinya agenda kuziikibwa ogenda okuwulira ye ogenda kuwulira tewatandise dobiwulira musajja abadde mukwano gwange nnyo kale Segirinya yanyamba bwati ebyo babyogera ku mulyango omanyi kyatajetinga abamu n'ebigambo byabaweddeko ebigambo byampeddeko waneeno kale Segirinya tubadde bingi nnyo ebyokwogera tugamba abantu okigambire nnyo okiziikire tebalina. They are very, very, very bad-hearted people. Kati balaba gwe bagenda tembeeta kuzza mu kifo ekyo. Tebali. Kati olaba ogenda kulaba abantu abawa amabugu. Kati ku mulambo gwa Segirinya ojja kulaba balwana at least okwekubyayo akafaananyi ne Bobi Wine. Bagamba abantu nti nze gwa wanzeeko eddusu. Okitegeera. Mwakiraba kifaananyi temwakiraba babi nnyo nga bw'owulira bannabyabufuzi tebaagaliza era kino kye nagamba nali kweno kyano nalire munno Kasuku ne ŋŋamba abantu nti tugenda mu mwaka gwa byabufuzi bw'olaba ow'ebyobufuzi
najja mu maaso go kano nakatono kano si kaseke funa mudumu munune watayagala mununa mugobegobe gumununemu tewejjusa kubanga oyo bw'amala oyingira parliament n'essimu ye agenda gijja mu ssimu ye kujija musingi kati gwe balabe osagama MP olaba bakyawa mukazi gwabadde ayina mu bufumbo nayafuusa MP ayingira parliament namupya nakola embaga n'akaana kasanze mu lukubo lwa parliament oba journalist naye ate gwe tuyina MP ewaffe eyo emakindi abawala be yasuubiza okuwasa abawala ne basonda era katuve ku mpewo nkunyumize omuyaayi abawala bamusondera sente bakadaama bakibu buli omu yabakozesa buli omu kyokka nno abantu abo ate batera kuba na balokole n'abawala n'abalimba olwamala n'agenda afunayo bulawuni saayi ye n'agikuba empeta bali happy nnyo ne bali bambi fe abaabalabanga tuba tunako noga bambi abamu baddayo ne mu bwakadaama so munnabyabufuzi mulabe kola ki Duka. guno omulambo gwa Sseggirinya ako kajjeemu oba njogedde kibi omubiri gwa Sseggirinya bali mu gukozesa bajja gukozesa nga bwe bakozesa emibiri emirala n'omulambo ogwange gwe katobaaka n'akannya akabi ebibi kati gwe ne weefiisa wano maama mpozi kaana katto kashamimu ke kayinza okukaaba ebiri genuine naye ne gundi mukwano gwe ebyaddala ebitali byakusaaga nsereko sikyaliwo ate mukyala Kasolo Farida Kibowa mukwano gwange byaddala manyi Kasolo twasoma naye simayo bakyanzijukira ani omukyala omusajja kirasi yajjanga lwayagadde simayo mukyala mugaye nasoma ne so biki byojjukira ku mugenzi byenzijukira ku mugenzi nti Sseggirinya kye yakola yateekawo mwe mukiyita kulabisa yateekawo olukonko wakati w'omuntu wa wansi ne munnabyabufuzi ate ye n'abayingiramu n'ayingiza abantu ba wansi mu byobufuzi onfuna nti twatuukanga nti ababyobufuzi waliwo ekiseera nze nkuzeemu mu 2 awo 99 2 awo abantu abaali mu byobufuzi ng'omuntu mukkiriza nti ebyobufuzi ng'alina okugamba nti looya era ebiseera ebyo nga buli ali mu DP looya n'abataali balooya baddayo ne basoma ne bafuuka balooya era ekyatta DP kwegeziwaza overlawyering buli omu nga looya buli omu nga boogera oluzungu bakuba akakindo ekkooti eri baali awo era n'abaalimu abasajja abakulu baali bayivu basse kweyama n'abalala okitegeera n'abakaddekadde Ssemwogerere yajjanga omusajja n'olaba ng'afulumya ennyumba okitegeera kakati ekyo kyasiga ekifaananyi wano mu Buganda nga n'omwana asomye nzijukira sisita wange yamala okufuna diguli esooka mu medicine babuuza taata omwana ono nakaye Mawokota North tagisobola wabanga omusajja bamuyitanga Nsubuga Kinyata wa DP yagamba tubeera tutya ne dokita n'atafuuka MOP kwegamba eyo perception yaliwo nga looya engineer dokita balina ate genda muki mu byabufuzi kati Sseggirinya ono ajja nga muvubuka abadde akima mazzi ku kyalo atikka matooke talina kwegamba tugamba low life najja ng'akuba bukubi masimu kuki ku malediyo kusuuta lwe nasinkana emirundi emitono gye nasinkanako Sseggirinya omuntu amusinkana wa mukwano gwe Muwada era mu mikwano gya Sseggirinya gyaddala Muwada mwali enku nyingi oba Nagirinya oba mwana kikuba nabe era naye yasomeranga mu ssomero lya Muwada okitegeera Sseggirinya eyo twali naye ne bamuwada abo n'agamba nze saayagalako bintu bino bya bufuzi neva wabula embeera yatuuka wano nga Uganda ng'olina okwenyigiramu okitegeera Sseggirinya nga walaba omwala
ng'akola ki ajja n'abagamba naye tulongoose guno omwala ow'ebyobufuzi byateekeddwa okukola kati gwe mbule bali ab'ebyobufuzi bemugambye ab'amataayi mwana ki owa DP asobola okujja n'agamba mulimu oluguudo agenda kusomera etteeka akusomera budget akugambe surplus bweti yayita nga bakirina balina obbawa involvement zero okitegeera kati Segirinya n'akulaga nga ebintu ebisinga abyogerako ku ssimu ebintu ebisinga nga yenyigiramu alesawa amalwaliro ambulance n'atandika okuleeta ebintu ebiruma abantu abaddala kati for instance 2016 nga tugenda mu digital migration yateekawo embeera n'agamba naye neze tula tetuziraba tusasule TV okitegeera najja n'akwata TV enkadde kyeyakola yakozesanga kye tuyita cryptic language and unsolicited humor katemba asiga omuzigo ku bigambo naye nga byayogera bituufu kati for instance yagamba nti oli namuwangudde ne mukyala we teyamulonze era ne mukyala we ankubidde ku ssimu amazima galimu geegamu naye byayongeddemu just kusitula era byamwagaza nnyo abantu n'abaki n'abamawulire kati bw'aleeta TV zino wabaawo ekintu kyagezaako kulaga okitegeera naye bali bajja kujja boogera oluzungu naye ate kati ye alaba abantu tebayagala kuwulira luzungu baagala kikola kirabwako kiki ekyabaawo omusango gwali mu kooti ogwali guyimiriza immigration ebbaluwa yawandiikibwa injection n'eteekebwawo ne basooka ne bayimirizaamu abantu beeteeketeeke nga Segirinya we yali nze erina lina emyo okwogera ECOP okay ECOP Peacock. The lane soldiers are in place. The lane soldiers are in place. Teyali yomanya gakisoga. Kile cha ICT mwata kuchachi ngati che. Tinewe mwene company iweko ba ECOP. Tiyali yoko maina gakisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. ECOP. Aye anti chemberere ngaye twakolanga moto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo lwacho bongo bwage myanga bifu ayo ojabu bakutuma sukali ate ojabu ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banu anga sigala abakaira abeere zira tanu anga sigala kilo ya sukali omutigo wa sigala ne kibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo wa sukali Edo komegereza ngo ize na sigala mboko Daniel. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Sabye kati ebyo naye yabikola nga kansala wa kitundu okitegeera kiki ekyaddawo government yateesa n'eteekawo kye bayita free to air ekyo kye bayita okusavinga eggwanga lyo onfuna naye bano abaddaawo ne bambala amasuuti boogera oluzungu muganda wange beegeziwaza bawunya obuwowo ya rabbi okitegeera abo tebagatta kuki ku ggwanga kiki engazaako kulaga nti yalaga ebyobufuzi nti n'omuntu ali awo asobola okukola ki okwesimbawo era olaba nti tufunye nnyo abantu abali awo nga bali awo okitegeera oli ne bagamba nti abadde atunda ddagala ligeza bakazi bubina MOP okitegeera ne bagamba oli abadde yayogera ennyo ku leediyo asobola okuba nga atunda eddagala ligeza obubina naye ng'alina gundi ezimufuula MP emirimu gy'akola emirala tegimugaana ate kufuuka MP kale nga I'm just stressing a issue of quality of our people kati one thing nti Segirinya ateekawo eyo ki ogwo muzinzi yaguziba kati bwafuuka MP n'ayagala n'akikulaga nti wano MP bwe bamufuula MP kyasookolerako okukola okimanyi ambulance kulowooza ku mukazi gw'atawasa nga bw'aba nga tawasa bw'aba yawasa akola silver jubilee at least oba akola akyusa ennyumba ye n'akyusa ennyumba oba n'agula ennyumba n'abatiza abaana baatabasitiza ekyokubiri ekirala kye bakola buli MP wano alina okufunako ennyumba ebuziga bulungi nnyo ekira oba emunyonyo ekitegeera okupangisa
kati n'amala n'agenda mu bondi n'anoonya emmotoka n'agamba nfuniraako kigundi amafuta talowooza na ku mafuta amafuta ga bwerere nfunira Lexus Segirinya asigala nga muntu afudde talina na mmotoka gy'olabako nti mmotoka eri awo teriiwo yali akolera bantu be ekitegeera sente zonna bwe yazifuna obukadde 2 obusookerwako obwo bwe bagamba gula emmotoka kola ki yabeererawo abantu ekitegeera bw'otunuulira ennyumba ya Segirinya si ennyumba eyaba MP gye balina ennyumba ya muntu wa bulijjo bw'otunuulira obulamu bwa maama we bulamu bw'abantu obulamu bw'abaana be naye wano osanga MP ng'abaana be babakuuma ekitegeera omukazi bamukuuma ennyumba erina geti 8 ekisooka basooka kuba insecure omuntu wano e Uganda bw'afuuka MP aga buli omu ayagala mutta ewaka wulira asooka n'akugamba buli omu ayagala mutta ewaka n'ateekawo asikaali ekitegeera amala oteekawo asikaali n'asaba omupoliisi amala osaba omupoliisi ekikomera ky'ennyumba n'akiteekako sseŋŋenge kati ku sseŋŋenge n'ateekako sekanyolya amasannyalaze gano agakuba kati ate wamala amasannyalaze n'aleeta kamera nga ziri buli wamu kati bwamala n'akubirayo gundi Sanchez batunda wazibbuwa simanyi embwa ezo bunzira German Shepherd ne bateekamu embwa ekitegeera bwe bateekamu embwa n'amala n'anoonya IGP I'm not secure ne bamuwa pisito tali secure tali secure kati n'abeeraawo ng'emirembe gigwako n'akakoola bwe kakuba ku nnyumba bwe kati bappa n'agugumuka ekitegeera n'agamba mukebere kamera mukebere kamera bw'alinga mukebere kamera emisanga aba yazza gyaki egyo because they are thieves and liars bw'obeeramu embeera y'obubibbi n'okulimba era owangalira mu bintu bya kisiru ekitegeera kugenda kugamba awo kukola kye bakola abo ba MP abasinga na bannabyabufuzi abasinga bagenda eyo bw'agenda n'afunamu obudde ne bagenda ku trip e Kasese n'afunayo gwaganzika bw'amufunyisa olubuto bano kamera n'asikaali bye bikuuma n'ebizibu n'ebyo ebitono oyo ayukyesaawe babeera eri MP abeera ku ssimu bweti kamera weeri oyo temumukkiriza oyo mumuleke esente ezigabibwa ku miryango bakazi b'MP singa bamanyi sente ezigabibwa ku miryango awo ogoba bajja baabo ono mutwale million 2 omugamba agende nyinayo MP so kitegeeza kisanja akimalako afunisa baana uliriza bino byenkugamba byakulabwako nyina MP juzi namugambako nereega naye bwerezi esanga omuwala mu kikwano gwaffe musoga ng'ali sukukola mu kiyumba eyo ng'akola Dubai eyo nga yava mu kiyumba akola mu bulamu bwa bulijjo yamusanga ku social media amugambye nzize kulaba mpangisiza apartment MP okufuna ku kigambo yasuubiza omuwala embaga n'amugamba ekyokusooka oli musiraamu nange ndi musiraamu era ogenda fuuka mukazi wange akubino notobyetaaga olina okuva ne muguno omulimu biki ayogedde ebigambo akoze biki omuwala nga yeesulika bw'amala okwegalika nga obutonde buno ng'olubuto lukola ki nga lugwamu bwe lugwamu sempape nga bamugamba ndi nonene Dubai gye wavudde walese okoze ebintu njagala guki foliko ekitegeera namugamba that can't happen biki omusajja yatiika eddagala erijjamu olubuto ku ddyo ekyera aliweereze Dubai omuwala n'amugamba obuweke nawumize naye bwagaanye okukola teyabumira ne sente ze yamuweerezako ndowooza omuwala yaziwuutamu nkoko najja n'azaala wano omwana bw'azaala omwana bw'ajja wano n'olubuto n'amugamba kati tofaayo alina ekigambo kyamugamba omanyi oli mweru njagala nnyo abaana abeeru n'amwokyayo miliyoni 2 zino nkubuulira mazima bw'amwokya 2 omuwala ng'atuuka ku lw'okuzaala omukulu n'ajjako essimu naye newalikola atya musaayi gwe gyeguli buli kaseera ng'agamba bwe ezinaku ezaddako ndi mu pulinale nja kujja ndaba ebbebi ndi mu pulinale neefuuka pulinale ne nkwata essimu ne nkubira muyambi wa sipiika ne mugamba omwami ono he has not been in parliament for a while ne mugamba omuwala oyo mugambe nti waliwo omusajja
muguwa ddalu bamuyita Buule agambye tonabeerako mu Parliament okumala ennaku bwe ziti wabadde Sweden naye kati wakomyewo oli luddawa naye n'ategeera bikoze eki bikyuse mwayita nnaku mmeka akaana nkafuna complication ku mutima baagala kakola kikalongoosa wali emulago baagala okukalongoosa beetaaga bafuna ebizibu sente ntono miliyoni oba 3 nabomwegana abaye ekizibu kyafuna ng'olina omumubaako omusajja yabula nange nga ngenda ku Twitter nga nteekayo MP gundi oli presenting abantu bwe bati omwana gwe wazaala mukazi bw'ati eyali e Dubai mulwadde nnyo naye essimu yo teriiko essimu yaddako but you tell that journalist me I don't have a problem with him omwana ngamba anko basindiseyo miliyoni 2 oba mujje ne mugamba ngenda kutokosa bamala kuwa miliyoni 7 wano gwe twale eri era omuwala yankubira ngamba anko bampadde 8 oze nti mbijeyo omunaana gwawera gwawera ne mugamba mbijeyo kale just kyakantu katono bwe ne mugamba atolina musiru nnyo singa nnemezaamu n'ennyumba wandifunye kubanga banaamukuba akalulu awajja kuba talina waaswalira era mmwe abaana abawala abali bannyinaffe mbagamba MP bw'aba yakuzaalamu nga takulabiriza oba munnabyabufuzi ngamba eri 0700391620 tujja munnyonnyola abaana baffe balina obbalabirira mu bulungi abaana bali ku ssente y'omuyiwa omusolo tokkiriza kaana mubeera n'obwana buli ebulingo bw'enviri ensiikeko ng'odda mu banno muli awo for you are even joking her dad is even an MP please you are presenting a very very dirty kid bw'omwana wa MP please abaana b'MP balina okufaanana obulungi olwo tululwaneko ndowooza tonyambeko abaana bafune bataata baabwe tembwa nze ntadde embwa abaana balina olabika obulungi nga bafaanana taata ekitiibwa kya taata wonna w'omuzadde kiki kyengezaako okulaga nti Ssegirinya yasigala muntu n'abaana ba Ssegirinya bonna baalina bakugamba Ssegirinya abaana be abadde akola ki abaagala ng'ate ababeererawo obalaba Ssegirinya yakolera abantu bambi kyekirungi ekisinga okuba ekikulu nti Ssegirinya abeeramu ak'obuntu n'ayagala abantu naye abantu abasinga temulina bannabyabufuzi temukyalinamu kabuntu ate era temwagala kukola bya buntu. Why do you run away from the people who voted for you? Why are you scared of the people? Kati ekirala ekisinga okunnuma President Museveni nze kankubuulire wano nga nsinzidde wano era mbadde nsaba basajja baaba bakambwe bwe baba balabye akantu kano tebakugamba nakuvumye ne bampisaawo bwana bwange buto ne kakazi kange kakyali kaana kato kaagala nnyo kakwetaaga mwami President muwulire ku bulumi bw'abazadde omukazi yakaaba ku Parliament Anita Mongo muwulire kazi yakaaba n'abagamba omwana wange alimu obulwadde buno bujjire mu kkomera agenda kufa mugenda mukiterekako complications omukazi oyo agenda kusigalawa mwaleese obulumi ku bantu mwaleese obulumi mu maka family abantu ababadde balya ku mwami oyo kitege ebintu bino mubikola bannange waliwo omulamuzi gwe bayita tweyanze oba tweyanziza mwami Lawrence gwe nyini gwe wagaana musajja ono mu mabbeire ebintu bino kati owulira otya olina abaana ba owulira otya mukitegeera gwe wa poliisi yatulugunya Ssegirinya owulira otya muli contented kati mukakanye Sekawumalu omukka gwabadde assaguli oyo Sekawumalu ize nobody ali mu kkomera ali oba yabba kyate naye Sekawumalu oli mu kkomera naye n'abaakusiba baalyoka ne bakusiba Ssegirinya wagenda n'omwogerera ebigambo ebikemmenterezo emmeeme oli musajja musiraamu oli musiraamu munno ate morova muganda munno ate obusiraamu bugamba kusonyiwa obusiraamu busomesa kusonyiwa n'obuganda busomesa kusonyiwa bw'oyogera bintu byaki byakabampaane okitegeera Ssegirinya kiki yayogera ekikyamu Ssegirinya yayogera nti nno okabasanya abaana kiki ekikubezesa mu kkomera kati sikabasanya baana okitegeera bwe babagambako muyige Ssegirinya baba yagambako gwe mukwate mukanye omugabe munnaye nalemereddwa nafunyemu obunafunga musajja munno naye nsaba onyambeko nkole ki ntereere naye gwe weekaabiza
business yo moyisiza bino ebintu olw'okubeefa. We do not have a room for stupidity. We should not democratize stupidity. Wane Uganda ekitusobera nti democracy yalema n'obusiru nawo bulema. Kati ate obusiru bwe twagala okukola ki? Ofuula democracy. Okitegeera? Oyo nno mugole munnamawulire munnaffe. Ye mugole gwe tulinawo mu kyo. Ate yagenda kuwasa. Yawasa dda. Tolaba akaviiri. Tumwagaliza obufumbo obulungi. Ryan musajja wange. Yamu ku entertainment reporters betulina. Katukole. So, bino President Museveni bino mu bintu bino mubikole. Omuntu musibye musajja abagamba nange. Mama ne yeetalawo ne mumukwata. Omusajja ali neno obulwadde bwamukubanga nga bwe bamuzaayo mu omusajja ali Netherlands. Ate gwogamba yatemye abantu ejjambiya. Ate president omaze otuletedde Nakyambadde ku TV. Nakyambadde akunnyonnyodde ab'ejjambiya. Ojjukira Nakyambadde? Mujjukira. Ndoza kyekibuuzo ekisyasinza okuba ekyekigwako. Nakyambadde omubbi yali agenda murepinga n'amala n'amugamba. Nakyambadde n'agamba agenda murepinga naye amasuka gange meeru soko ndeke nabeko ebisuuto binamugamba kale nabe ebisuuto bijjeko. Nange muzanyidde kuli neggwanga. Namugamba naye kakati kansooke neetereze nangamba kale weetereze. Amugamba kanneekuba akawo kale keekube. Kanje ku kyeggulo lya. Si emboozi ya Nakyambadde yagikuguza mutuge. Mutuge. No way. Abantu balabye nga Ssewanyana akaaba gwe basiba ne Sseggirinya. Uganda tosaba bategeera. Kati obuzibu ne bagamba yeekaabya. Obuzibu obuliwo. Olabye bangi abamukuba ne bannabyabufuzi banne. Obuzibu obuliwo ekituufu ekyali kukusibwa kwa Sseggirinya ne Ssewanyana. Teryaki. Abakimanyi ye Sseggirinya ne Ssewanyana. Kyova yabadde akaaba bulumi yabumanyi. Kati ate ne bwe baayitamu. Kati nyongedde okutya nti tuyinza obutamanya kubanga ate abadde omwangu w'okutubuulira kiki ekyabasibya ye Sseggirinya. Kati ate ne bano abannabyabufuzi tebeeyibaala nnyo. Sseggirinya off camera abadde ayogera ebintu ebiva ku ggumba nga n'ab'ekibiina kyabwe boogerera. Abamu si bonna ng'ebekibiina naye ng'abamu okitegeera. Kati ekituufu tetuli kimanya okuggyako bambi era kati ekisobola maama yamanyi kati naye ayinza okuba tamanyi nga yafa kisiiri. Ffe abasajja tubeera mu bintu naye muntu n'atakumanya. Kati omuntu alina okumanya ate Ssewanyana singa avaayo n'ayogera amazima gayinza ate omwawula ku bantu. Ate ayinza okwogera amazima ago ne gamuddisaayo bulungi nnyo kubanga buli omu atugamba kike. Bino si byange. Waliwo abagamba mbusimayo babawa biliyoni za ssente. Okitegeera? Ne babatuma okuba bikola mu kibiina ky'abannaabwe ebintu ne batabikola. Ozo zonna ki? Ŋŋambo. Waliwo ababagamba mbusimayo boogerere oba Kyagulanyi ne batabikola. Okitegeera? Waliwo ababagamba simayo bafune kaadi z'NRM. Byonna ŋŋambo. Naye kyonna tekuli kituufu okuggyako Sseggirinya ne Ssewanyana nga batugambye oba eyabagamba n'eyabasiba. Be bamanyi ekyabasibya. Ekitegeera? Bwe yasembyeyo okwogera. Yasembye ng'agala ekifo mu kitwale. Bwe muba kyemwagala. Era kati agenda okyesimbako addawo yabadde ayagala ekifo. Nina Lukoola. Yenna addawo. Yenna awangula n'addaawo yaba abadde ayagala ekifo bwe yali agamba. Yasamira muli. Addawo. Tukulaba. Byebyo biri awo. Naye adda mu kifo kya Sseggirinya alina omulimu munene. Teguliiwo. Constituencies z'e Kampala tebalina bye bakolawo. Kubanga omusajja adde akoledde abantu be. Banne nalabye Kazibe Bashiri bambi. Yali omukwano gwe ebyaddala.
bakubira Segirinya byeyayogerangako mukazi we Bashiri Ansobera yali munne ebyaddala nga bakyali era abantu abambi bensaasire nnyo mu kufa kwa Segirinya nga bantu be baddala mu bannabyabufuzi Dr. Besigye Dr. Besigye yayagala nnyo y'omu ku bantu abaleeta omwami oyo abaamuwa amazannyalaze amasanyalaze ga Segirinya siga Nuupu gava ku Besigye ddala era bw'otunuulira nnyo videos ogenda nnyo kulaba obutambi nga Besigye bwe yayogeranga omuvubuka yabeerangayo nga mami n'oluzungu nayo nga tabiwulira ng'akola ati yabanga Segirinya ne mugumya baamusiba ennaku 13 mu kkomera Congo era bwe nkugamba kati kino kankikugambe gwali eyo kitegeere bwe tuba twogera bafuutu soldiers mu Uganda bw'oba ng'obala bafuutu soldier obalanga omwami gwe bayita Samu Mugumya n'obala Segirinya n'obala omuwala bamuyita Dorini Nyanjula awo eddoboozi ne litandika okufa abo be bafuutu soldier abaddala kati okwata omuwala kati n'omuwala eyagenze mu eyo liigi nga yakwalifyinga okuba fuutu soldier owaddala ye Olivia Lutaaya fuutu soldier tekitegeeza kukola TikTok live tekitegeeza kwogerako bwogezaawo okitegeera bino olina okukolanga bya ddala true involvement kakwenza oyo fuutu soldier wa ddala waliwo omuvubuka bamuyita Ronald Muyinda yakolanga kaboozi be abaana be bakubanga tiya gaasi ne bagamba Besigye ayitawo wano oba oyagala nga talina mundu nga talina kiki n'agamba n'omukuba olwi n'alumira ne bagenda abo be abantu ababeeredde eggwanga lyabwe nze mbaza nnyo Segirinya nti taswaziza Dr. Besigye kubanga abantu abasinga Dr. Besigye be yazimba bava ku mulamwa ne bagenda mu bibiina ne badda ate mu bye baali balwanyisa ekitegeera ne batandika okwogera ebitakwatagana Segirinya yava ewa Besigye ng'ebyobufuzi teryakusiba kuva gy'ovudde FDC yali etandise okufuna ebizibu byayo nga ne Besigye ennyini tayagala ku associatinga ne FDC ng'abeerawa Katonga ekitegeera naye ng'omunnabyabufuzi olina okufuna kaadi ekitegeera era Segirinya ye muntu omu yakwata ekkubo n'agenda mu Nuupu n'asigala ng'awa Besigye ekitiibwa era ng'agendayo okuvuma Besigye tagikiririzaamu yadde kubanga he knew what we are talking about ekitegeera bino he withered everything ng'era bw'olaba Dr. Besigye wano opposition gye nkugamba nti opposition va mu bino ebyokunyumyamu ekitegeera eyaddala kati oyo omwana Kyagulanyi yagezaako okuzimba kiri ekyaliwo ekitegeera n'omuntu omulala yafa bamuyitanga Kawanga Ssemwogerere be bantu okwopozinga olina okuba n'ezo value bw'obeera ne value tolina kulya mu values ezo olukwe okubeera mu opposition olina okuba ne value ezo tolina kuziryamu lukwe kakibe ki era omuntu ali mu opposition waliwo by'otayogera kale ffe batusiba abaana baabwe bali eri ebyo bya kisiru musa abaana b'abantu tobyogera weerwanirira okitegeera kati gweoyagala abaana ba Bobi Wine bamale basigasigako ettaka otegeere mbw ali mu opposition no way baagala bajje ku front beera ku nedda si bwe biba ne bw'onoogenda abaana ba Patrice Lumumba tebaabeera bwawo ne bw'onoogenda bantu bangi nnyo ne Kabila yali Laurent Kabila yali ku opposition bwe tugala abantu ba opposition wano Hakainde Hichilema Zambia abaana be babeeranga US naye ng'alwanira bantu be era ne be bagamba Bakyagulanyi bwe abaana bamwe tebakoze babimugamba naye amala n'afuuka president by the way era kati ye current president of Zambia so kino toyina kusooka kukola ki kubuna okutegeera nti akayu kalina okukola ki okutukula ekitegeera
toyina kusooka kufuuka nkima okutegeera nti bannaye eddembe ly'emiti oba ebisolo birina okubeerawo. Kati wano abantu kye baagala nti you must be a thief to fight crime. Naffe abamu abali mu professional nga zino toyina kufuuka w'amawulire kugamba ku w'amawulire nti bannaye w'amawulire nammwe nga mwogera bubi nga mukola bubi okitegeera. Ebintu ebimu mubirabe technicalities bwa tozigenzeemu waliwo ky'olina osooka okulabwako. So nze kyannaku nti Seggirinya afudde nga Fuutu Soldier era nasanyuse nnyo ku bantu abasoose okungubagira Seggirinya. Ye Mugumya Sam ali sawa ya ali Belgium bamute mukomere Congo. Thanks to Dr. Besigye ne international organizations. Naye Sam ategeera kiki kye twogerako okitegeera. Sam ategeera kiki kye twogerako abantu abayina ensa ate ne basigala nga bakola ki baweereza bastandinga to their values. Sigamba nti TikTok tojoogererako oba Facebook oba Twitter naye baako byokola ebyo ebiriwo ebikulaga nti oli layer foot soldier. Yes okitegeera okubeera Fuutu Soldier it takes selflessness. Omuntu akeera Fuutu Soldier okeera ewaka n'ova ewaka n'otuuka mu kibuga naye nga gw'ogamba obasizzeeyo okitegeera era kyova olaba abantu bwe batyo tebakola na maka bava beesaddaaka. Era nze nkubulira muganda wange on record nze siri Fuutu Soldier. Oli ki? Nze siri Fuutu Soldier, I'm a journalist. Nze ndi munnamawulire ntunuulira nsonga era omulimu gwange ngukola bulungi. Bwe bakwata abantu abo tubeerawo. Bwe bakwata abaana ba Olivia Lutaaya emboozi twaziwandiika era kye tusobola okwogera kyogera ekitegeera bye tukola tulina obubikola ebyo. For us is to put a plight to their names okuba tabaleka mu ddaaka era toga nti yayise bannamawulire ng'agenda okwekalakaasa bamutte enseereme kumanya. Tulina okumanya biki bye bakola ki bye bakola era omulimu gwange ogwo nze ngukolera ddala bulungi nnyo ogw'amawulire agayamba abantu nga seetiiriridde mukitegeera. Tojja kuddaawo nze sobola kutuula mu newsroom nayagala nnyo okukolera New Vision nnyo kubanga they pay good money naye sisobola kubeera nfumirizamu ne ŋŋamba kati mbeera ntya mu New Vision ne bawandiika nti kaakati tuzudde oluko lw'okuwamba gavumenti abanuupu babawadde ebicupa by'amafuta kati nze nga mpandiikayo kasasiro nga nzidayo nga baana ŋŋamba Daddy welcome back. No, that's not me. That is not me. So bannange ndowooza era waliwo abadde aŋŋamba bulijjo bule emboozi yali ne sikiini eno togiwandiikangako mu nnaku zino gula monitor ogenda kugiraba va ku bino empandiika yange ogimanyi si bino nti balwanidde wali ogenda giraba nga nsavamuko nga ebirungo byonna mwebiri bu spices bonna nga obutaddemu. Omuzungu agamba piripiri manga kacumbaali. Ata subscribing nga subscribing awo empandiikira awo bwe ndiba ndivuddewo njabagamba naye mulimu gwonna gwantondebwa nagwo ogukwasizza maanyi. So bannange katubeerekereze naye saagala angoberera at Gabriel Bule on Twitter. Ayagala kubeerako ku ssimu okunvumako nvumako nampaanako naye I don't care. Kati luli natyanga nnyo omukyala wange yagamba ono omwami mukola gundi tasoma na comment kati nzisoma kati bw'ŋŋamba nti nnyina omuntu omunene kati eddala zaako ki gunaakogadde bw'ŋŋamba nti ndi musiru gwebeera omugezi kakati you don't threaten us bwe tujja labisa keera okola ekyo. Nze ekintu ekimu kye ŋŋenda okulwana nakyo muganda wange ensi omuli abantu abaagala okutegeerera abantu abalala nze sigibeeramu society sigibeeramu nange sikutegeerera nkutegeezaako butegeeza kitegeera naye bino ebyokunjja n'oŋŋamba kale Bule tukulaba obeera n'abo ba Shamimu balanga abantu ba NRM kalya nnyoko.
Executive Media. Focus, innovate, succeed.